gwe abadde tamanyi kye bayita rabadaba style yeeno Bobi Wine musajja mugezi nnyo mukugu era asuza ba NRM nga beetakula mitwe kubanga yagwa mu lukwe lwe baali bategese mbu bamukwate bamusibe wabalemesa emirimu gye. Kati tunuulira wama kyova olaba bano banandala mafaabi bali mu kutandika okuyomba olukwe omusajja yalugwamu baali baagala bamukwate bamuteeke mu kalantiini nti atambuza korona. Okitegeera mu bino ebiseera bya primaries okutegeka akalulu. Kati omusajja wagamba nti kati tugenda kubalondera eri mu kakiiko kibasoza tebeebase. Kyova olaba kati bano nga basipapa abatandika kugenda n'amasasi ne bakuba abantu. Pulaani zaabwe zonna olwo gwe baali balwalidde mu kunoonya akalulu ka primaries. Mukama Katonda akwongera amagezi Bobi Wine gwagenda otunula Uganda kimaze okweyoleka. 2021 teri kuzikiza NUP ku ntikko. Amulera ke kabonero Spike News nga bulijjo subscribe share like. Encourage bakozeemu okusunsula abantu abanaagikwatira bendera mu ngeri gye bakozeemu ekisooka kiri mu mateeka mu constitution yano wabula olulimi lwe batera okugamba nti ekiruma abayaayi naye ekyo nze sibisobole ekyo ekiruma abantu bonna n'okusingira ddala aba NRM top leadership yekyagulanye okuyita mu short curtain oyokulonda abantu abanamukwatira bendera. Nsonga ki baali bamwetegekedde nti abanaagendanga okukola akamyufu babataataaganye abamu singa balina mukomera abamu bandi bakutte ne babatwala mu karantiini yamuteringiyo nti muleese obuzibu mu biseera bya korona kati tubatadde mu kantiini nga bacandidates aspiring candidates ng'ogenze kakati Kyagulanyi ekyo yakola kiruma abantu bangi okukozesa akakolyo ako n'afuna abantu kalimu obuzibu nubwo yali badde akoze nga NRM bwekoze era obuzibu bulaba NRM yakafirwa abantu 10 mu kamyufu abamu bakubibwa amasasi abamu miggo abamu ngumi abamu accidents abantu 10 so ekyo kyayambako Kyagulanyi nnyo